mwebala okusabira father nafuna obusaserdooti. Ate nange mwebala okunsabira. Obusaserdooti bulimu ebintu bisatu ate nga birina okubeera mu kimu. Naye obeera nga oba olina ekikopo nga byonna biri mu kimu. Oteekamu sukaali, amajaani n'amazzi ne bikola caayi. Kati naye mumulaba wano alimu ebintu bimeka nga biri mu kimu. Ekisooka alina omulimu, alina omuki mirimu nyingi. Baptism, okuwa amasakalamentu gonna mulimu wano ne wali. Ekyokubiri alina ekitiibwa, alina ki kati tasobola tuula eyo ate nga mmisa eri wano. Bw'ayagala asobola otuula eyo naye ate aba alina okutuula wa alina ekitiibwa. Naye ate ekisembayo okumalayo ekigambo mu kimu. Nagambye mu kimu, mu kimu. Ekisooka ngambye mulimu, ki nebeera kitiibwa. Mu esembayo alina omugugu gwe yeetisse, alina omuki omugugu. Mulaba wano nga tusabira Papa Francis n'abepisikoopi n'abasosolooti. Papa ava mu busosolooti, kyentegeeza okufuuka papa osooka kubeera ki? Sigamba nti osobola obeera papa nga tofuuse eki? Musosolooti. Tumusabira buli lunaku obutakola nsobi, ate Omukama abeere ng'akola ki? Ng'akola naye, ng'akolera mu ye. Singa akola ensobi ekereziya eba mu kavuyo. Mugugu, okubeera ng'okola ekituufu buli kadde buli ssaawa, guba muki? Mugugu. Kyensinza okulaba omugugu ogusinga mu busaserdooti bw'olwala. Obulwadde tebumanya nti oli muki? Busaserdooti. Bw'olwala bw'olabira omugugu. Baana abatulabira bajja n'agamba father emmere eyidde n'ateekawo awo. Bw'ajja nga tolidde n'ajjawo n'akola ki? Nazaayo. Naye kati ono mwami Kayanja osanga ayina amugamba banaye Katonda nywako, weyongere kamere, lya kagaati. Nefe omusosolooti n'abakola nabo baba bakutya. Teri akujja kumpi, bano abakozi baba bakutya. Father mulwadde. Bamulaba teri bisinga abamu bafiira mu buliri nti father yafiiridde wa? Yafiiridde mu kinaabiro, yafiiridde wa? Mugugu. Omugugu ogusinga n'okubeera bw'omu si kyangu. Sijja kwongerako bingi. Twetaaga essaala. Twetaaga ki? Tuyina omulimo, tuyina ekitiibwa, ate tuyina ki? Oli akuzuukusa ekiro ssaawa 6. N'agamba father mukazi wange ayagala kuzaala, tetuyina mmotoka, nsaba omutwale wa ddwaliro. Ssaawa 6 omugugu ogwo, zuuka ssaawa 6. Waliwo father yewaffe yatwala omukyala aba ali kumpi omutuusa mu ddwaliro n'azaalira mu mmotoka ye. Ekyaliwo yali ayita kahampu kali bwe kati, ate father ng'ali ku sipiidi eri kakolamu bwe kati n'akaana okuzaalira wa mu mmotoka. Saawa budde bugenzi ssaawa 6 gwa kiro, father azuukusa avuga mangu okutwala omuntu mu ddwaliro. Bantu bajja kuzuukusa every time ssaawa 6, 8, 3. Omulwadde ali bubi jangu omusiigi. Mugugu. Nze wano gwe mulaba abakristo oluusi bagamba bafather tebalina bizibu. Abamu bagamba bafather tebalina ki? Ate bajja abakristo nakukabira ebizibu bye. Father nina kino nina kiri. Olina okuwetika ebizibu by'abakristo ate naawe wetika ki? Ebyo. Bannaye busoseroti
mutulaba naye si bwangu twetaaga ki? Omukama abeere nammwe.